DJ Mwami Abubeka ne mchalawo Honorable Grania Chairman Ntambi RDC abali wano naye okusingira ddala RDC waffe owa Kakumiro District. Amina. Atenga former chairman waffe owa Mubende, abakulembeze mwenna abali wano, abantu ba Katonda abavudde Mubende mwenna, Omukama mulungi. Ekiseera kyonna tumukubire mu ngalo ez'amaanyi Mukama Katonda. Njagala kusookera ddala okuba kulisaayo mu kalulu kitwakavaamu. Waliwo kali akasooka akataali kangu ak'omugongo. Uli abaga nti akalulu k'omugongo ako si kangu. N'akaddako mukulikireeyo ddala era muyogeeyoge. Abakayitamu nga mukawangudde muyogeeyoge. Abakayitamu nga kagaanye ensi si weekoma. Oluddako Mukama Katonda ajja kuteekateekera ate osobola okuba ng'owangula. Njagala kwebaza Mwami Abubaka ono olw'ebintu bibiri byokka byokka malirize. Ekisooka si wankwe, talina nkwe omukulu ono. Ekintu ekindi ningamba nimbasako omutakukyetegereza naye saagala nnyo omuntu wankwenze okuwulira nga leero oyogedde kino ate ng'enkya oyogera kiki. Kitegeeza ne bwe nnywa amazzi awo nyina kukusooka kugamalamu ndyoke nveewo. Bwe nkomawo nga saagamazeemu nyinza obutaddamu gakola ki. Kati ono omusajja talina nkwe, mukubire mu ngalo. Era nja kusaba ogendera awo. Kyaba yaganye akugamba onalebe ekyo tekijja kukola ki. Kusoboka. Ekinaasoboka akugamba ekyo nja kikola ki. Nja kikola. Kati no singa mu nsi ffenna tutambula nga tuli balambulukufu, obulamu bw'ensi nabwo bujja kuba bujja kutwanguyira. Era nali nyinamu ebizibu ne Deputy RDC we Mubende ne mbagamba bamugyewo. Yali muwala erinnya lye ndyerabidde. Nakabonge? Kabonge? Nakabonge. Kati bwe nafunamu ebizibu naye ne bamutwala waliwo omulala gwe nali njagala baleete ne batamuleeta ne baleetamu ono. Ne bagamba ne mbabuuza ani abagambye bamuleete wano nti Nabbanja. Ate mu biseera ebyo nali nyina ebizibu ne Nabbanja ne ngamba obuzibu tebuzze kati wano ate. Ne bagamba sooka omuwemu nga wiiki tulabe. Omusajja wiiki teyawera zaali nnaku nga 3 nagenda okulaba nga musajja mutuufu. Ne mbagamba engalo ez'amaanyi abakategedde nga musajja mutuufu era yali emirimu gyagikolera oba ku piki oba ku mmotoka ye wananyini Kawundo. Ne mukubira aba ofiisi yabwe ne mbagamba ono omusajja mutuufu asinga ne mukama we gomba muwe emmotoka. Era ne bamuwa emmotoka. Olira engalo ez'amaanyi. Yali mutuufu. Nali nyina ebizibu ne mukama we RDC ono avudde wano n'agenda. Mu constituency yange ne mugobayo ne mugamba oyo talinnyayo naye Abubaka yaba abeera ng'agendayo. Ono omusajja mutuufu nnyo mukubire mu ngalo ez'amaanyi. Bangambye yayesimbawo ko wano nga memba wa parliament. Ne mutamuwa n'aseerera. Mwafiirwa omusajja omwenkanye w'amazima. Engalo abazitegedde muzikube. Era bw'ali baakomyewo mu biseera ebyo eby'omu maaso eyo ono aliko temumugamba nti omusajja ate yazze wano n'asabiro n'akalulu. Ne mundeetera ekizibu wano ab'e Kakumiro. Etaata. Eno ye constituency ya Josephat Tumwesigye yagenzeemu Professor Lubega. Yes. Ayina ekizimbe waffe Mubende awo. Naye musajja mulungi, mulinde muwugira okukola egya Museveni. Mwenna buli omu akolere gavumenti yaffe ye n'aleeba. Balubega bangi wali badde bagambye omusajja abo be bakuba emmundu abo. Bawulidde wansi awo. Mulinde munayangira atambuza ate musajja mulungi namulabye
mu lutalo twabaddemu olwa oboss. Kakati njagala kusaba mwame ekintu ekyokubiri kimwogeddeeko. Waliwo chairman ono yakyogedde nti asitukiramu mangu nnyo mu bululu buno buwedde nga bwe mumanyi obululu bubeera bulimu ebizibu bingi. Eno balwana eri bokisi bagibbye, eno waliyo omutawaana, naye sirina muntu mulala gwe nakubiranga simu oba DPC oba OC operations oba RDCs bange bano oba senior we nakubiranga ono ng'omuwulira e Madudu n'omuwulira Buweekula South n'omuwulira e Kasambya nga ne bya municipality ali mu kubiteera. Ulira engalo bannange. Olunaku lulamba ng'ali mu kwetooloola era nagamba naye omusajja ono atafunye ku mafuta kamuyita je wange. Kati we namukubira ne mugamba jangu yansanga ku polling station yawo nga Nonda. Ngamba omusirikale wange mu motoka ne mugamba la DC mumpere ku sente nanga ate nze nkuleetedde nandeetere emitwalo 5 ne mutunule nga tiwali mu RDC yali ampadde sente. Ngamba omusajja ono amafuta ge yandikozeseza agaleetedde nze. Ulira engalo bannange abasajja balina empisa. Era mu gw'omunaana guno tujja kudda wano tukole embaga ng'ofuuse ekintu eky'amaanyi. Engalo ez'amaanyi. Nkugambye gwa munaana era gulinde kubanga musajja mutuufu nnyo ate akola ebintu ebyagazisa abantu movement. Ewaffe eyo itowe kugira ngu Museveni oye Kabanda oye Honorable Grania oye Ninga Ntambi oye ate ogw'omushaija Abubeka oba n'Omunyarwanda oba n'Omukiga oba n'Omunyoro oli Omunyarwanda w'Omukiga birigyo omwe bijwanjire nakatogo hata weyita okwa kaleetayo slogani ya Museveni ararya owe tukubaza kugira ngu oye Museveni ararya Grania ararya Ntambi ararya Kabanda ararya. Kati president loyaje waffe mukunoonya akalu speaker ono yavaako foma yagamba nti Museveni oye ne mugambe ne baffe ewaffe si bye twogera tulina enjogera njala tugamba Museveni ararya era bwe nababuuza Museveni ararya Museveni mukulu yaseka dakika amaziga gamugwe mu maaso naye ngombo ya Museveni ararya ono ye yagituleetere waffe bamuterera mu ngalo ngalo zamaani. So ninyenda kusima sebo RDC deputy byona nibyo bimu ninyenda kusima abo kurondera movement akaruru kandi abo butaba mushuma tumushuma ogumushije umukureba na sente yakora yona takujiba mu bantu nakozese mukono ye yuwaba noenda kumuha omwehere konkanka mureba mu mutima go butaba mushuma ye baro butaba mushuma bakiterera mu ngara bakicenga akwa government zo kwiba nebe ine nyingi konka kazize musajja mubbi era mwina RDC wano bamuyita Francis Kibuuka Amoti oyo musajja si mubbi bwaba si mubbi oli si mubbi nambemu ono bwaba si mubbi ayinza kuba si mubbi namba 2 naye ono si mubbi nambemu. engalo za RDC waito muronge ono yakulembera tasobola kukwata ku kikumi kya muntu naffe mubendeye waffe neza government ne bwe ruba luguudo takwatako wadde naye ono yajja n'agaggawala okumusinga yamanya okukola business naye si mubbi temugaa nti no yebwe eza district oleda agambye era ne mumpe sente kubanga ye simukola ki si mubbi. Kati nja kwebaza abakulu abazze wano okukwasizaako mukulu Abubakar Birungi mwe abawano musoke mukubireko abatali bawano abazze wano bakwasizaako engalo ez'amaanyi tugire n'amaani mengi muddemu mubakubireko engalo abazo bakwasizaako mwabeeno bano abavudde mubende mubakubire mu ngalo n'ab'e Masaka ne Sembabule mwebale nnyo kubanga kitegeeza ono
singa abantu be Mubende Sembabule n'awalala tebaze wano kyanditegezeza nti eri musajja mubi oba mukitegedde. Ono master of ceremony yimuka abantu bano bakulabi ono ekaawo musajja mukulu wa maanyi engalo muzimutyere bashango ku mushano mushawamani naye ali wano akola ba MC olw'okuba omukulu ono kiba kitegeeza ogwo guba mukwano webale kugenda eri Mubende n'okolayo emikwano n'otabeera ekiragi akalako mukatero Mungaraba Kachenga webale kubeera musajja akola emikwano. Kakati era njagala kwebaza abantu b'ekitundu kino kitegeeza abantu b'Endo bwe bafuna ebizibu obamanya kyandibadde si kirungi ffe okujja wano ne tubeera mu tenti zino ffekka bwe tuza ne tusangawo ab'oku kitundu kituzizaamu amaanyi nammwe mukubire abantu b'oku kitundu kino mu ngalo kubanga tubasanzeewo kitegeeza nti omusajja ono mulungi nnyo. Ngenda kumaliriza nga mbasaba ekintu kimu mugondere gavumenti mugondere eki gavumenti mugondere gavumenti. Nze ne prime minister wammwe wawano tulinamu ebizibu nze naye ye prime minister ne bw'okola otya nyina okumugondera yagalagaana ye prime minister wa Uganda kati era nagambye mukulu bya Mukama ye minister ya Mukama Fred yes mkwano gwange nnyo namugambye kakati oli prime minister Mukamawo olina omugondera emirimu gya gavumenti gisobola okutambula gitya abakitegedde mu kikubire mu ngalo kubanga bwe banaalwanagana ne senta ngenda mukubira bwe banaasigala mu kulwanagana mwe mugenda okufiirwa abeeka kumiro mwe mugenda okusigala nga mukola ki nga tufiirwa. Waliwo omukazi bamuyita Anita Amongo mumumanyi temumanyi owa Rolls Royce yes kakati Anita Amongo wa Rolls Royce yabadde speaker wa parliament naye abadde mukwano gwange nnyo naye gavumenti yaŋŋamba nti ono boss kati gwe tukola ki twagala gavumenti yaŋŋamba nti obosi gwe tukola ki gwe twagala. kakati abantu b'ekasambya bampa akalulu nyina kubaweereza nga mpakana ne gavumenti oba nga nkwatagana ne gavumenti okwatagana ne gavumenti taata era Anita Amongo namugamba nti maama omanyi engeri y'amasanyalaze gye gatanaba kutuuka bulungi ewange n'enguudo gye zitanaba kutereera giroliko bbali tuyiseewo bosi mukawulidde akantu ako kubanga tetuyinza kwawukana ne gavumenti kyeyagala kyolina okuwagira engalo mwabali wano mwenna oba wagira Right Honorable Nabbanja oba tomuwagira kati ye prime minister waki wa Uganda oba mumpuliramu abeeka kumiro tukategeera taataako Uganda mumanyi miliyoni z'abantu ezirimu mumanyi ezirimu mulimu miliyoni kati zirimu mu 5 naye mu Uganda mulimu prime minister omu yekka nga akati kakabiri akasigaddewo ate ava luddawa kakumiro kati mwabeeka kumiro mumanyi nga temukubangalo Museveni temwamusiimye twakategedde taata Museveni mwamusiimye lwakuba tuwonamye nammwe abatamuwagira mukimanye nti no yabawadde bya Mukama era naye mukubire mu ngalo w'ekitiibwa kakati nno nja kubasaba gavumenti eriko gye tuba tukola ki gye tuba tugondera nange nkuleeteddeyo sente miliyoni 5 engalo zamaani munonga aliwa mwami Abubakar chairman nibyo anagamba ngo batini mu bandi bazigamba ne bazunguze emitwe nanye gwaguli kuzungulikana nja kubagaliza ekisa kya Katonda nga muddayo amina mukulaakulane mubeere bagagga amina abaana be muzadde Mukama bateekeko omukisa amina enkya babeere bamemba ba parliament oba ba prime minister amina
so ninza kushaba omukolo